Boke baya sente December kiboko tukubaza sente so katulunaku olwenkya Don Felix genda kwa tumanveringa officially nga twanveringa olunaku olwo balwise spade kitegera. So when talk about spade, you know what spade is. Bana baliwa Rivers later kuba now. So spade again kwe happening tomorrow. It's a spenders night hosted by the main man himself, Don Felix. Gena kwera no kunonivi olunaku orange Friday na kuzomezi gena kwera abiri musanvu. So come through, we have a great time. Come through, we play, we have fun. Ochegera fete tusasanya nsimbi, we just play. We just have fun, we play. We play with money. We play with man and bottles. So it's Don Felix. So kubategeze byogendo kola. Tomorrow maisa nyo kwa njula nsonga zancha. Wazimu za chama. Ekyo mba mumanyi olunaku lw'enkya olunaku nga 27 December mazaalibwa gange. Era nga bwe mbategeezezza omuntu yenna yenna agezaako twekwata kigenda kuba kigo kiganda ate nga kya ssente zekuba weekumi oba okitegeera. Naye ng'enkya we at Noni V. It's my birthday. We're gonna pop bottles. We're gonna make it happen. We're gonna make magic tomorrow. It's magic. Nakulwa byewunyo. Ojja kulaba magician we sente. Organized by Uncle Rivers. Tomorrow mazaalibwa gange Noni V. Era saagala muntu walala wonna apart from Noni V. Bano tusalako olunaku olwenkya. So make sure tusalako. Badde mu kayita kamooli. Mbadde mu kamooli nga neetegereza eggwanga. Nine ngamba yenni eggwanga ddala. Balinangamu omusajja bamwetanga Ivan asanyusa omwezi. Naye abannaye kale sajja yatugendako nekadda kyekyatuuka mu ggwanga lino. Oba okitegeera eggwanga eryanyumanga Africa yonna December ye Uganda nga yeekola ki? Yesinga ate manyi naddate December y'aba Nigeria. Oba okiraba naye ne ngamba owaayi nange kikakatako okukola ki? Okutaasa eggwanga. Era enkya bannange 27 December Noni V. Mujje mulabe magic, mujje mu networking ate mufunereyo muyiga. Oba okitegeera mufunereyo muyiga kuba kati bwe tuli basajja bakozi. Oba okitegeera tuli basajja bakozi, mujje mu networking n'abantu, mujje mufune emikwano egy'obuvunaanyizibwa, mujje mugatte. Oba okitegeera nawe muvimbe. Most important mujje munyumirwe n'okunyumirwa kwennyini. Abaani abalinayo ebibuuzo abagomubuuza Don Felix ekibuuzo. Tubadde tubuuza birthday yabeerera yakusasira. Kati ensonga ezo management Noni V sinza ziyingiramu bwoko okiraba, naye nga bw'okiteesezzaako ngenda ku making sure nga tukola ki? Tuzihandolinga kuba sandiyagadde. Naye saagala nnyo mujjulo butaliimu cream. Twagala cream e Kampala yakola ki? Tugenda kuba nga tusengejja cream. Oba okitegeera okutwaliza awamu naye mujje munyumirwe kwingira kwabwere n'esente ezo zezikwemera nebyogenda okunywa. Ekyo nkimazi. kibale kyane. Bagamba Semwanga bafana abasama bonna oba n'abantu abalina ssente. Togamba gujja kumenyawo seyingeeyadde. Semwanga kama mumuze mirembe. Sinza mwesimbamu. Sinza gamba nti nze mumenyaawo bwe yali muganda wange. Oba okitegeera ate naffe toyo twamuyigirako. Oba okitegeera. So ensonga eno si yakumenyaawo bagenzi. Okitegeera naye yakwongerako ku ki? Bwe baakumaye natukole ki? Tukyongereyo mu maaso. Tebadde okubeerawo nga banakuwavu mu December. Omwezi ogw'okweyagaliramu ng'okucakaliramu n'oba ng'oli munakuwavu. Kiralamu pata eri awo. Tasamaza abantu. Oba okitegeera tugamba kya nnaku okusinziira ku kyasemanga kyakola ki? Kyalekawo kati njagadde nkomewo neŋŋamba ate wagenda Hawaii kuza mazaalibwa gange. Naye mukate niyo mugenda okulaba ngamba bati ngenda mu basajja bamangere. Oba okitegeera ng'ate wano ewaka ndaba December yeekutte.
teneeta eŋŋamba owaye olunaku lwenkya birthday yange 27 natuuse leero wakatuuka eŋŋamba kanzije ebibuzo tulitaasa teka ebibuzo ebirala bibiri ozze kusomesa agenda awumulemu otherwise nzize kuyigiriza nti abantu bangi nnyo abeekwata ennaku zino tebaagala kulya ku ssente zaabwe buli gwobuuza yeefula zimba naye ate okulya ssente kugaana kola ki kuzimba okitegeera naye jangu obeere wakati w'abantu abayinza okugattako ekintu kirala osobola okuyigirako krimu ki gyetusuubira mu krimu ogambye olina krimu yegenda kati okubantu ki krimu wengezaako okugamba nti of course nonoviyonga ekifo ekyo kimanyi ekisengejja abantu baakyo owakitegeeza naye ate bagenda kweyongerako olw'okubanga ekyamazaalibwa gaani Adon Felix dress code ate dress code smart casual jangu ng'okubya ekikumba ekimalayo eky'amaanyi kiri kye bayita top 10 tetulina mbu white black blue gwe jangu ng'oyambadde ekikumba ng'oli smart onyumirwa obulamu bwa kiseera ate tulina ne surprise okitegeera tulina ne surprise awo ku saawa eziddako Adon Felix alina kyajja okubakolera ekiro saawa nga 9 so mumaking sure nti mujja mwetegese naye ng'era sinjaga okubajukiza ne Simple Simon ne Firekayo bagenda kuba webali okuva mu Supremacy Sounds okitegeera organized by Uncle Rivers hosted by JJ Star so making sure nti olunaku olw'enkya mutusolako n'omukulu top boss man of the hour Adon Felix nga waali abikola masavu nga gocha agukumye tutandikidde awo agukumye anti mwali mubiraba mu firimu kati tubireese mwalaali naye nza mukitegedde enkya 27 mazaalibwa Adon Felix mulangira wewe nga mukitegedde